kujaganya ku lunaku lwokusatu bayita mu kibuga Kampala n'ekikopo kiggama balina gye bakijja nga bakitaddeko bugundi bwa Arsenal. Mikera Ateta mutendesi wa Arsenal yayogedde ku Uganda naddala abawagizi ba Arsenal e Uganda kwegamba Arsenal yeriko kawungezi kaabwe leero babakwasa ekikopo ku Emirates Stadium. Era ffe bwe tuva wano mu nze nga bwe ndaba nja kuba ngenda ku Doxa TV tubatuuseko omupiira ogwo gwegenda okusembayo okuzannya bagiwe ekikopo ogwa Crystal Palace ku maka gaabwe aga Emirates. So bw'owulira ekitali kitereevu manya embeera ya Arsenal. Arsenal yeriko kati naye we bunazibira we bunakeerera tujja kubate mu bintu birala nga tuzeeyo mu bintu birala. Tuteredde tugenda kuweereza paka esaazi zigenda kubeera 12 eza kawungeza akunako olwaleero wano mu Uganda so nga ate mu bitundu mawanga ag'enjawulo ne semazinga ez'enjawulo obudde buyinza okubanga bwa njawulo woli mutulabira. Abakulu bano ngenda kubanga mbawa seconds 3 buli omu. Tugenda kuyisaawo ko obubaka nga twongera okuwebaza Katonda olw'obulamu bwe yawa jjajja Ssaalongo Emmanuel Musigire oyo nno nga taata wa Dr. Jesus Lwadda yatuva ku maaso wiiki eyo era temwatulaba ku Sande wano olw'ensonga nti twali mu saavisi eyo yensonga lwaki temwatulaba eyali wali mu Ndeeba ku Victoria Christian Center mu Ndeeba ne tumala ate ku lunaku lwa bbalaza ne tuwolekera e Buddu e Ruwanga mu kaalo ake Nabutongwa we twali awo nga tuwerekera jjajja Ssaalongo Emmanuel Musigire taata wa Dr. Jesus Lwadda. Sheikh Amani yateredde Hajiruwa yateredde chairman of program wali songa ate owejjokolera yaninanyi wano olwaleero saako ne Sheikh Abdul Kadir Zisabusolo Sejjange omusiramuzi w'abafu songa ate ne Makolo munywanyi we gwe basamira bonna naye ateredde songa ate ne munna Arsenal mweno program Mulumba omulokole naye ateredde bwetyo tugenda okutambula ndoza kantandikire wano wejjokolera ababuuzeeko abanize mu program ayiseewo n'obubaka bwe Muzinda Luguugo Sebo neyanziza omukisa guno ogumpeereddwa basebo ne banyama batwabako egguliro lwaleero nze Sonko Charles okubeera ejjokolera balamusizaako nnyo era nange ntuusa okusaasira kwange eri Apostle Dr. Serwada olw'okuviibwako omukadde we ate era netwebaza ne Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyeyawa Ssaalongo Musigire n'alaba ku bazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu kyono kikulu emyaka gye yatuukako egyo wewaawo obulamu tubwagala naye Mukama yamusobozesa okuyitamu bwatu twebaza Katonda n'olw'ebirungi ndowooza ekimu ku bibala bye tulaba singa teyali Musigire singa tuli wano mu studio naye ebimu ku bibala ebirungi twebaza Katonda olw'ekyo olw'ensonga eyo twebaza Katonda obulamu bwe bwonna era nalabyeko olumu nadde nkeberakeberaku nga ndaba bwe baamuteeka emagombe baakuba haleluya haleluya nenga nti ddala mu butuufu bano bayimiridde mu kubanga naffe abakatoliki bwe tuba tumaze okuteeka omuntu emagombe tuyimba oluyimba olw'obuwanguzi so bo bakijjayo mu ngeri ekipentekote naye kirabika nti bayaba obuwanguzi obwo bwe yatuukako tusuubira nti Mukama ajja muteeka mu kifo wamuteeka ate tulinde ku lunaku olw'okukola ki olw'okuzuukira nga bwe tuyimba nti tulizuukira ku lunaku luli Mukama abampeera omukisa Zisabusolo Muzinda Luguugo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusaba kwonna nakuliko omukulu yono bannaffe ono yennyini ye taata wa Apostle Kabiru waffe Pastor Serwadda ono era mu kusaba kuno okwali mu kanisa ano nga tusiibula omwoyo gwe oba tuwerekerezako essaala ono ye taata waffe atuzaalira Kabiru waffe omukulu waffe Pastor Serwadda era Pastor Serwadda bwe nali nga musibira namugamba nti ono yeesiimye kubanga ku nsi aleseeko omwana omulongoofu ffenna wansi w'enjuba bw'obanga ozadde omwana n'ova ku nsi nga tolese mwana mulongoofu ku nsi poteya oba olese ogenze wekka ofudde ddala ffeffeffe
naye bwobanga olese omwana ng'ono yaleka pasita Serwadda omwana obulongofu abuulira enjiri ekigambo kya Katonda nange sejjange nange afaanako eddusu yaŋŋamba kubola mwana mulongofu n'olwekyo abazadde mwenna mutakabane nnyo okulaba ng'abaana bwemwe mubasomesa eddiini zammwe mu bika by'eddiini zammwe ze mulina eyo muleke abaana abalongofu ku nsi ffe tugamba basigala nga tubasabira n'erimu ne tuba tuyize nekubanga tugibunyisa abantu ne pasita Serwadda tugamba akuze era namugamba okuze kati osigadde oli mwana mulongoofu eri kitaawo kali baka emirembe awumule emirembe n'abafu baffe bonna bebaka emirembe naye nga balesa abaana abalongoofu kati wamusamize mu mukwano gwe nnyo Makolo zira lugumu yenze Makolo Senkulumanwa uberusaze naye nze sijja kugamba nti no kitalo wabula ŋŋamba nti weza kubanga Mukulu Serwadda yatuse ku kkula eri kyasingiddeyo ddala okubanga buli muntu yandibadde yeetaaga gwe okuwerekera kitaawo so si kitaawo okuwerekera era nze mwebalizaako webaliza Katonda nti yamuwadde ekkula ali n'omugenzi naye yagenza amatidde nti amaze okuzuukira kubanga yazuukidde kubanga kati nebwagamba bugamindi ajja kwogera alina kubazukulu kwayogere nebwagamba bugamindi sijja kubeerayo ajja muzukulu ngalaye kwogera bigambo kakati nze ngambedera ti bannange Serwadda watuuse ku bugagga obusingayo mu nsi tewali bugagga businga obwo omuzukulu ne baba mulokole musikira asobola omwogerera muzukulu yaminyako obuyinza muzukulu kyogamba emizimu tegitya balokole kasitaba nga gwe wa muntu mbwezo omunyako obuyinza okumwogererako era bannange Serwadda mukyala Serwadda yongere okugumya n'okubudaabuda kyokka kyokka. Mulumba muwe omuzindaalo Mulumba Makolo agambye emizimu tegitya ne mba balokole nebaseeka nonaakonya ddala nebabafaza tomuzanyisa ani omusamize tomuzanyisa emizimu teguzanyisa ko teguliko ddiini moderator neyanziza sebo neyanzege otutuuza n'abantu bano abazibu bokuwuliza bye boogera n'olwako kyoyogera awamu nabo naye tugumiikiriza kubanga otuteeka mu programu nabo eddoboozi lyange njagala ligatte ku maloboozi mu ggwanga ne mu nsi yonna gazzaamu Dokita Amaanyi ne famire kubanga kino kyo tekiriiko bumanyirivu osobola okugumya abalala nga gwabagumya naye bwekikutuukako kiba kipya tekiri ku muntu myaka emeka oba myezi emeka oba ennaku meka z'amaze naye buli lwekituukawo tuteekwa okwezzaamu amaanyi ate n'okubeera n'essuubi mu bulamu obuddako. Nze nno eddoboozi lyange Ayisa Mulumba lyakwebaza weebaza Katonda eyasobozesa mukadde waffe okukuza omwana n'asobola okumuziika nga si yanziisa omwana. Okuziika omwana kiruma naye omwana bw'akuziika yadde oba ofudde kikola enjawulo. Ate omwana nga akuziise yoyo omwana akuvaamu ng'abadde ategeerekeka eri abantu. Tetuyinza kwogera birungi bya Dokita kuba n'abamu nga ffe tetwali busobodde kubeera wano, naye jjajjaffe oli Katonda yamusobozesa n'azaala omwana n'amukuza mu mbeera yonna gye yamukuzaamu
ate ne gwe yazaala n'akula n'abeera wa mugaso eri eggwanga, naffe abamu ne tutuuka kubeera mu buweereza bwassaamu ekitiibwa nga tasosoddeemu, era nga butulaba bwe tuli, ekyo si kya buli omu. Namba nti Katonda yeebale okusobozesa okula n'oziika omuzadde nga okuze. Abaana baziika bazadde baabwe nga bato, oba abazadde bafa nga baleka abaana nga bato, obwana ne butawaanira mu nsi n'olowooza akaana kye kanaabeera nga n'omwasirizi taliwo. Naye jjajjaffe bw'aba yawummudde nga yalese dokita, sirina ddoboozi lyakwekubagiza nnyo okuleka ogamba nti bwe kiba kyazze kityo bwe kibeera, naye Katonda mulungi eyasobozesezza dokita okuwerekera mukadde we nga ye mukulu atusuubize ate amanye ekyokukola. Naffe ne tutuuka okubeera wano. Eddoboozi eryo lyentuusiza nti Katonda mulungi kubanga akola ebintu mu budde obutuufu. Katonda abawa omukisa. Era bwe kituuka nga waatunyweza atugumye, ne mwenna abatuuse ku bizibu ebityo tuteekwa okunywera ne tuguma kubanga bwekityo bwe kitambula. Wewa toyinza mulumba omuzinda ndowooza baguwe gwe mutera okukayana naye Sheikh Amani. Sheikh Amani omuzinda guliwo. Abaagalwa mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitalo ekyabafudde abawera tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naddala jjajja w'abaana Ssaalongo eyatuva ku maaso. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kuba kakati ye bambi musajja wattu takyasobola kubaako kyagasa mu bulamu obubwe. Nsaba Allah abakyalifa abalamu tulongose emirimu gyaffe tutegeere Allah byakola ki byagamba. Naye bw'atyo yawummula. Nabadde mpulira nga mukadde waffe agamba nti Mungu waatukidde okumukoowoola, abadde Mungu yamusiimuula. Ekyo Allah yakyogera dda, yagamba nti waman nu'ammiruhu nunakkisu fi khalqi. Allah bw'awangaaza omuntu emyaka ne gigenderera, Allah agenda amutoolako. So tusaba Allah amusaasire gy'alaze bambi musajja wattu, kubanga Allah okulamula kukwe. Ekyokubiri, amafa ga jjajjaffe nafunyemu tazikira, nafunyemu lesoni. Ekyokuyiga kye nafunyemu mu mafa ga mukadde waffe nti obulokole buli obwaliwo Haji Original bwavaawo. Kati obulokole obuliwo simanyi oba nsi oba kiki, simanyi na kumanya, naye nga obulokole buli obwaliwo Muzeeyi Sserwadda we baatandikira bwavaawo, kubanga ffe we twakulira abalokole ab'edda abaali ku bulokole bwennyini tebaasabiranga bafu. So ne bw'okizunguwaza otya Thanksgiving biki, obulokole buli tebwaliwo okusabira mufu. Era nkeereyemu mbadde ngenda kugamba mukadde waffe nti kitalo saasobola, naye nga njagala kumubuuza olumbe lwaddi, kuba ndaba nga kati ebintu byonna bye tukola mu ddiini ate n'abalokole bakola ki? Babikola mu ddiini zaffe. Abakatoliki tusabira abafu, Abasiraamu tusabira abafu, naye luli abalokole bagamba nga tebasabira bafu. Era nze nali njagala ndabe engeri saavisi gyetambula, abayimirira buyimirizi nabala kyamaani wero siyogera, kyamaani ero si tuyogera, kale tugende. Naye nagenda okulaba nga enteekateeka yonna eriwo n'omuntu alondeddwa okulembera ki saavisi eyo. N'olwekyo bakadde baffe abalokole eyo lesoni nagifunye. Ekyokubiri kye nafunyemu gwe mwendo gw'abasumba ababaddewo mu kuziika. Omwabadde omu ku basumba yayayanye ennyo okulaba nga dokita agatta abaki. Abalokole mwegatte. Lwaki mubanga abasamize? Abasamize ogenda okuwulira gundi Jumba aligaweesa nti yesaaba kabona, ate mukazi we yennyini gwe basula naye mu nju y'emu gundi Kulanamati ate ye pulezidenti w'abasawo, ate ogenda okuwulira ebulenga nti ate babafiira emuzi. Lwaki abalokole temwegatta? Muliko ki? Ensoko kibuuza Abasiraamu. Lwakuba nti omwayibira ate elubiri ekibuli n'agoba
ate omulala nga talina ono omusumba eyasaba Dr. Serwadda abagatte beegatte yali tategeeze olw'ensonga osonga mbalokole bwoti entaano zikusonga in our country here we have what we call interreligious council. Ku interreligious council ko abasiraamu tulina sects ez'enjawulo waloolabyeko nga abasalafu bakiikiriddwa naye abalokole kati mugenda nakuwera basatu babana baliko babiri. Why not one? Owulidde fe abasiraamu mufuti ali atya newankubadde ngaoyinza okuwulira bamufuti basatu naye ffenna tukkiriza mu butakkiriziganya nti ku interreligious council olukiiko olutabeenzikiriza okujjako ngo bw'agendayo omulala tugamba ali ku busiraamu bwozeemu. N'olwekyo abalokole tubasaba mwegatte mubeere wakati wa Muzeeyi Serwadda abalungamye mutambule bulungi. Wahaja omuzindaalo taba kikulumye nnyo wahaja omuzindaalo mbalamusizaako era kanziremu okukubagiza mukadde waffe naye njagala kusiima abaamuwerekerako abaamubeererawo abaamubudaabuda na bonna abaakola emirimu egy'okutuukiriza okuziika mukadde waffe oyo. Abantu abo bonna tubasiima, mwebale nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ssebo nali nkirabyeko omuntu n'afiirwa mukadde we ng'oyo abantu bonna ne bamwesamba ekyo kinene nnyo. Naye bw'olaba nga abantu bonna baali bumu n'abaludde okulabika ne balabika n'abalina ebigambo byabwe ne babyogera n'obusaasizi ne bujja tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kujja kuziikirako Dr. Serwadda. Chairman ndoza gwa bawumbawumba mpe directions nga bwe tugenda otambuza program olwaleero ate mbabule nti tugenda okwogerako nga kiva mbyumuva okwogera actually. Okusookera ddala njagala kutwala omukisa guno ku lw'abannaffe bonna okunyolerwa awamu newankubadde manyi waliwo ebigambo omuntu byolina okwogera bigumye omuntu naye nga munda eriyo ekintu kirala tosobola nange taata wange yafa nange naliwe nti oba oyogera bwogezi naye oli esaawa eyo aba ayina ekimuluma wabula kyenyinza okwogera kiri kimu kyokka nti mukadde waffe waliwo olunyiriri luli wano mu Yokaana ssuula ya 16 olunyiriri lwa 3 Yesu yagamba bw'ati ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze mu nsi mulina ennaku naye mugume zempangudde mu nsi mulimu ennaku naye mugume nze nkoze eki zempangudde. Kristo yawangula obuwanguzi bwe tunoonya tujja busangawa eri Kristo. Bonna balina ebizibu ebyabatuuseeko mbasigira Kristo teri mulala. Chairman tuyanza tweyanzeege abatugoberera abali ku programu eno eyanze nga bwendaba bwetu betutandise olunaku olwaleero. Njagala kubategeeza nti oba ogenda kuba essimu ntandikidde gye muli kakasa nti ojja kubeera amabega oba wala actually wala weddoboozi erya TV yo oba laadiyo yo oba sikyo lijjeeko tusobole okuba nga tuwuliziganya buli lw'onaabanga okuba essimu ate weewulire tetujja sobola kuwuliziganya bulungi. Abali wano tulina amasimu agawerako amanene n'amatono tugezeeko gateeka mu kanyonyi bwe kiba kisoboka oba tusazeemuko akagundi wakati mpola mpola. Okay, kandabe wano Muzeeyi kyangamba wangi Doctor sebo neyanziza akakisako okwogerako n'abakungu abali mu studio. Era mbebaza nnyo olw'okunsaasira n'okunkubagiza ate era mu ngeri endala tubeetondera kubanga programu yammwe
eya Sunday wedde yasazibwamu bwe twateekawo service gye twayita ey'okujjukira obulamu bw'omugenzi. Kati njala kuluŋŋamyamu katono nga bwe mmaze okubeebaza nti feeko oyo ateekwa okuba ng'alina ebintu byalya ne byanywa nga byangerigeri. Akati ye era agambidde ddala nti mwatula erinnya ssebo Seekamaani. Bayinza okukiteekako. Zisabusolo abadde atidde. Zisabusolo nedda. Njogera ku Seekamaani. Akati Seekamaani. Producer teekayo Seekamaani ku screen. Sinze Seekamaani. Olunyiriri bane bateekeko yekka bagamba ono lugamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi nga bakijja mu kigambo swala. Akati mmwe abakugu mu studio awo mumaze emyaka ng'etaano nga mwalimu okutwawulira Allah bw'asaala. Kati tetwewuunya bwe mugamba tetwadde tusabira mufu kubanga mmwe okusaala temukwawula na kwebaza, temukwawula na kusiima, temukwawula na bintu birala. Abasalawo bakole service ey'okwebaza baali baagala ndowooza kwebaza ate nga bwe munkoledde ddala awo tulidde waawe yeebaza muzeeyi wange okunzaala. Kakati awo ye amaanyi ategeera swala. Kigamba bane muyigiriza abantu ebintu ebituufu mujja kubuza abantu. Ekyokubiri tolowooza nti bwe baakola internet ya kanso tibaali bakola ddiini emu. Enzikiriza za njawulo era mu bwawufu obwo buli muntu asomesa kyayagala akola kyayagala, wabula tusiŋŋanamu ekitiibwa nga tukiyigiriza eggwanga lino nti omuntu asobola okuba nga sinzikirizayo naye ng'omussaamu ekitiibwa kubanga byakola obimanyi, tobiwagira, tobisiima, si byokola naye ng'ate tobimuvumiramu era tomutyoboola olw'okuba abikola wadde gwe ng'olaba nti ate bakozeyo ekyobujega. Kakati amaanyi gwenzisaamu ekitiibwa kati wulira bwayogedde ekyobujega n'addira kye bayita celebration aye n'akifuula prayer. Mu Luzungu tebikwatagana, mu Luwarabu tebikwatagana, mu Luganda tebikwatagana, mu Luswayiri tebikwatagana kubanga toyinza kugamba nti ibaada nti ate efaanagana ne shukuru. Waliwo gye bakubira amatali gye batagakubira. Kakati bannange lwaki ekyo temumuyambako oyo nekitafuuka na subject abantu ne bategeera nti waliwo kye bayita okwebaza. Omuntu bw'aba abadde alwadde n'awona weebaza katono olw'okumuwonya. Ate bw'aba akufuddeko mwe Abasiraamu temubala na mirimu gye gyakoze, mumwegayira Allah kumutwala. Ate ffe tuva ku nsi nga tumanyi nti ono yagenze eri kati ebyo muyita judgment daddu bagetalumbya judgment. Mwebalire mwebalire. Dr. neyanziza ensonga enkulu era ebadde awo Amaani nange namuwulidde ng'ayogera ne badde nateeseteese bye tugenda okuyigirizaako naye katubipozinge kubanga buli lweki bwe wajjawo ekyobujega tuba tulina okukiyigiriza gwe mulimu ogutuleeta wano nga bannannyinize nga bwe ndaba naddala mu ddiini. Sheeka Zisabusolo yayogedde ku ky'obulongoofu nti yalese omwana omulongoofu. Ekirowoozo kyapopinze mu mutwe gwange nti okay, ali omulongoofu aba mu Busiraamu, aba mu Buseeveniside, aba mu bulokole, ano kati tujja kisanga naye kati okusabira abafu n'okwebaza ku lw'obulamu bw'abafu mu nzikiriza zammwe kyekimu okusabira
omufu n'okwebaza ku lw'omufu oba weebaza jjajja muwanga oba weebaza Allah oba kyekimu biki ebikolebwa mu kusabira omufu na biki ebikolebwa mu kwebaza ku lw'omufu bwe tulabanga bye bimu ffenna tuve wano ku ssaawa 12 nga tugamba bannaye n'abalokole tibeegase ku mugendo ogusabira abafu bwe bibanga si bye bimu era tuveewo nga tuyize nti bannange tandise naawe makolo tindamu tunulidde nnyo nga weekenneenya somesa dakika olina 10 kaakati ebintu ebyo byawukana nze nyizo ffe waffe zenaffe tusabye abafu sabisi ezo tugiina temubasamirira nga nagirabako abasamirira baba bakola ki abo haka bama temusamirira baba bakikola baba bakola ki mubeemu okukopperera naye nga mu buwangwa bwaffe oba mu nnono yaabwe y'obusamirize teriimu kusabira abafu wabula erimu okwogera omufu byakoze ki byabadde akoze omugenzi ono yasoma bwati amala okusoma bwati agenda ekibuli amala okuva ekibuli najja wasa bwamala okuwasa nazaala abaana 8 abaana abo bavuddemu abaana 13 alisa abaana 6 n'abazzukulu 4 byafaayo okukubakuwayo byafaayo bye bagamba akali bweyamala okusoma n'agenda ewahaji gundi n'amuwa omukati kino tekyali nnyo kyali tekitera kubaawo nnyo omukatuliki okugenda omusiraamu onajjayo ki najjayo omuwala ono mukulu gundi yakikola kaakati ne bwana ogendaga boogera emirimu gye gyakoze n'obuntu bulamu bwabadayiza ne banne ng'agenda oba bw'oba olina embaga ng'ajjewo n'akuwa n'okukuwa ebyembaga oba olina okufiirwa ng'ajjewo n'akudduukirira kama nga bantu beebaza olw'obulamu bwe ne byakoze naye nga sikusabya mufu titukuba embuutu kubanga kusabya mufu kuba mbuutu tukuba embuutu n'ensaasi nga bwetusamira omuntu akoki azikibwa kati gwe wejjeewaawo tukoleyo makolo omulala katuyiseemu makolo omulala afudde mmwe nga abasamize ki ekisooka ki mpaka lwemuteekayo mu ttaka muddimwa akati ffe mubulwange omuntu afudde obeerawo okumuzinga tuli mukulu bamuzinga mudembo mulujja nibamweza nebamuzinga bamala okumuzinga nebamuteekaawo nebamuteekaawo bannamwandu be oba abaana nebamuziraga bamaze okumuziraga nebamuzinga bannamwandu be nebamwebungulula ezoba nga yawasa bannamwandu nga 9 bana bamwebungulula kakati abako nebayandika okujja nga bakwaki nga bawa nga boogera ku mukoddomi waabwe ab'ekyalo yali okujja nga boogera ki byabadde abakolera abasoma amabugo yandika okugasoma gegaleeteddwa bwawo nga bwetambula ebbanga ebisaawe kwaki esavisi bwekwaki bwetambula olumaliriza tugamba ti kati saawa yakubutwala nelumwetika ababazuku bamwetise abo bekyalo nebagamba ti kati abazuku bagenda okubeeteka jjajja waabwe neyatwalibwa nasabibwa natabibwa nateekebwa mu ntaala naziikibwa nasabibwa nga ani amusabibwa nateekebwayo obanga bikoze eki kati gwe oli musamize omukatuliki omwangirikani kati singa reverand oba father akkiriza ng'ayakkiriza okusaba kibawa omukisa muba buwimukisa kibawa omukisa oluusi abaana bade obwamumunyiza babaddemu abanaddiini nga bagala okuwateekawo ekitiibwa ku muzadde waabwe nebagenda bagula bagula nangule kati 2,215
kasonzi waayo faza kata kuja kusawa oba obukristaayo oba faza tayinza kaya kuja kusaba ng'akasente weekali. Okay, so Makola atugamba nti bo tebakkiririza temusabira mwogera bwogezi ku bulamu bw'omugenzi. Omufu aba yafudde nga mubbi. Omuntu yafa si mufu. Omuntu aba nga yafudde nga mubbi. Nibo n'omusabiro otya. Okay. Ni bwana abeera naye bote munira bakabanne. Kale kwa wali wozana langa bafugume. Owejjokolera. Omukazi ngogaba lino. Omusewa agabere. Kale omuzina lwagumpera omukatuliki kubanga ye ebyokusabira abafu abitegeera bulungi nnyo kuba babikola. Mwami Museveni yabalinnyemu keggero olwa Ebola yabataddeko ekiwandiika abafu baabwe abali e Namugongo bayinza okuba bagenda babawaddemu pause. Simanyi wabananyiiga simanyi ba Museveni tebamugyewo ng'obusungu bususse abagaana atyo okugenda mubasabire mubajjukire. Mukatuki tuyambe gwotwawulire mu nzikiriza y'okusabira omufu oba abafu kyeki era biki ebikolebwa mu kusabira abafu oba omufu. Tukyawule n'ekino ababulokole bwe kibaga nti bo baba beebaza ku lw'obulamu bw'omufu. Zinda lugugu ekikozo 10 ozirina neyanziza se neyanzege akadde kana akampeereddwa simanyi kino kigenda ne kubajulizi oba kijjiddewa simanyi we kijjidde ate ekya Museveni ate n'abajulizi abaafa kale naye bwe kiraba kisomose ng'ompaddeyo akaddakiika nakyo nakikoonako. Okusookera ddala Katonda y'ensibuko y'obulamu. Endaba yange ey'ebintu nemba nkunyinyonnyola wano eyinza n'okubaayo abakatoliki abatabiraba nga bwe mbiraba. Ky'oba olaba tuli mu nze nga bwe nkola ki nze nga bwe ndaba. Kati endaba yange ey'ebintu eri bweti nti ekisookera ddala owuli abakatoliki nga boogera nti ayi Mukama muwe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala ekyolubeerera kimwakira atebenkera emirembe amiina. Owulire ebeera pureya kuba kusabira. Naye nga dokita bw'atangaazizza bw'ayogedde nti kati ekyama ekikulu mu Kereziya tukola ebintu bibanga bisatu. Waliwo kye bayita okusoma, waliwo kye bayita okusinza, waliwo ne kye bayita okusaba. Naye oluusi ebintu ebyo bisobola okuba awamu mu Kereziya naye olwokuba nti olulimi lugenda abantu batwala ebintu nga bwe baba bitule bagenze kusaba bagenze kusoma bagenze kusinza naye nga balowooza nti ekintu kiri kitya kiri kimu. So bwe kubeera kukozesa kigambo kya kusinza mu Kereziya tusinza nga mu kusinza kwaffe mulimu kibayita okuwaayo kyekitambiro kya mmisa. Katonda bwe yayagala ensi n'awaayo omwana w'omu yekka buli amukkiriza afune obulamu obutakola ki naye bwe yatufiirira. Kati ekyo kye tucelebrate nga kirimu ebyo bye nkugambye mubaamu okwebaza mubaamu okusinza mubaamu n'okusaba. Kati omuntu bwe baba bamusomedde ekitambiro ky'emmisa ekitambiro ekyo tekiba kya mufu ono era ekitambiro ekyo kibeera kya nsi yonna we baba bakicelebratingira ate kyabafuna baki n'abalamu. Kati okugeza Kalangwa bamusabidde ekitambiro ky'emmisa nagenda musiramula naye nti bamusabidde ebikolwa bye n'empisa ze ziveewo Mukama amuwe eggulu. So ekitambiro ekyasabiddwa kyatambiriddwa ababaddewo abalamu n'abafu nga naye mwali mu bafu. So kati emirimu giri gy'abadde akola anti nkubuulidde bwe tuba tusaala eyo erimu bimeka byonna ebirungo mulimu bisatu okwebaza okusinza n'okusaba. Kakati ojja ne weesiŋŋana nga abantu balabayo kitya kimu. Kakati naye embeera eyo yereeta okutabunkana. So
ekita bwe kubanga gubadde musomo katugeze nze Sonko ngenda okulembera service omusomo ogw'omufu era mubeeramu okusaba mubeeramu okusinza okutali kwa kucelebratinga kumenya mugaati ate ne mubeeramu n'okusabira kakati bwogandi okwebaza kuno nga weebaza ki osinza ki obaani era osabira ani omusabira ki webale nnyo nti olw'okuba Katonda y'ensibuko y'obulamu kati ate obulamu buno bwe buba buvuddewo twebaza Katonda olw'omuntu ono bwadde obulamu kubanga bwava eryani n'ebirungi ebigasiza abantu babadde nabo ku nsi byasobodde omukozesa byetwebaza ku lw'obulamu bw'omufu ne twebaza Katonda nti ekirabo ky'owaddewo n'ebbanga lyamaze weebale ssebo era n'ono byakoze twebaza ebyo ebibadde ebiki ebirungi ate ekitiibwa ne kimuddira ne tusinzaani Katonda muyima wano ku mufu ne musinza kubanga ffe okusinza kaje okuyima ku mufu Luganda lwaddala ndi musajja Muganda atuga nti ffe bye tukola mubeeramu ebintu bisatu kati n'olw'ensonga eyo naye bwe kiba kize muze kusabira busabizi oba muze kusabira busabizi ekyo kyanjawulo kubanga eri abalowooza nti kusabira busabizi naye okutendereza oba enteekateeka y'okusaba kw'ekikatoliki mubeeramu bimeka bisatu birungo biri bisatu obiwumbyewumbye bulungi naye era enkomerero eraga nti abafu bano oba omufu ono mumusabira ki anti kati ffe tusaba Katonda nti omufu ono bw'aba ateekeddwa kubanga ffe abakatoliki tuyina okukkiriza nti omuntu alina omwoyo era omuntu oyo tazikiridde nti afuse bbanga tumanyi nti omuntu ow'omunda akyalindirira okulamula Kristo lwalijja okukola ki okusala omusango naye olw'okuba Kristo yayogera nti mu nnyumba ya kitaawe mulimu ebifo bingi naye yagenze kuteekateeka kifo kati ayinza okuwumulizibwa mu kifo naye ng'ekifo ekyo ate nakyo si kya mirembe kati tuba twegayirira Katonda nti omuntu ono bw'oba mu busaasizibwo ekiseera asobola okumugyawo n'amuteeka mu kifo eky'emirembe okutuuka ate Kristo lwalijja okusala omusango ng'addiziddwa wakwambazibwa omubiri guno ogutakola ki ogutavunda ogw'ekitiibwa n'olw'ensonga eyo nti tusabira omuntu oyo nga bw'otulira nti tulina kereziya ennwanyi eno eyaffe tulina kereziya ennamazibe betugamba nti bavudde mu bulamu bw'ensi eno ate neno kereziya gye tuyita eyatuuka edda oba abantu abo abali mu bulamu awamu ne Katonda kati mu nsonga eyo emyoyo gye giri mu bulamu ne Katonda kati mu nsonga eyo omuntu ona gwe tugamba nti tumusabira bw'aba abadde mu kifo kye tuyita ettukulizo opuligatori we bamupaagingira mu kigambo mwe kiva tupaaji kati awo wabeera okugamba nti omuntu ono asabira waba ali mu kifo ekyo Mukama amukole ki amusobole okumujja waliwo obusobozi okuba nti tali mu kifo ekyo waliwo obusobozi ayinza n'okuba nga ali mu kwesiima naye ge tuyita amagombe amagwandiisa amagombe tugalabanga yembeera nga gwe omukatuliki oba tugeze nganze omukatuliki nga gwe bwolaba waliwo omuntu ku nsi bw'aba afudde wadde bakuyisa ogenda musabira yafudde naye nga muli oyinamu bu indicators obulaga nti wadde nsaba ono ne mupuligato ayinza okuba taliimu oba ono wadde tusaba ddala kituufu ali mupuligato biba biki ebyo bye musinziirako ng'abakatuliki anti kati bandowoozayo ng'omuntu naye ye Katonda yamanyi kuba nyinza okulowooza nti akuwa obulungi bwono gwensabira ali mu kwesiima yayiseewo obuyisi kumba ali mu puligato olw'obulungi bwono weza kati okujajinga kwaffe kubanga byandikibwa biga nti ebirowoozo byammwe si bye byange kakati ffe tukola kye tuteekeddwa okukola nga abaana Adamu abantu naye okupima kwa Mukama Okay, so wano musaba ngenda kuvaako ngende ewaamaani ekyamubuzaabuza kuba njagala mutabani we omuyigirize bulungi so gwe olaga nti bwe musaba ng'ali mu puligato oli wali
Katondo ne yamujje ku nsi nga tamutukuliza ku nsi ayinza okwefuula ng'akyali mpuligaatooli n'amutukuza n'amusonyiwa ebibi bye. Lwaki tusabira abantu kyekyo amujje ku nsi nga tamutukuza bulungi. Abakatoliki mu ndaba yaffe ne mu njigiriza yaffe nti lwaki aba basabira abantu tebabasabira busabizi nti Mukama taakyuse eki obusasizi bwa Katonda tibukomaawo nga mwe mulamula. Omanyi doctrine zino zitwawula kati gwe ndabayo gy'olaba nze si bwe ndaba atojja kwesiŋŋana nga n'Omwanglikani Church alaba bwe kibulala yadde tuli bagoberezi ba Kristo era enjigiriza ezo zesinga okutwawula kati gwe oyinza okukiraba nga kyaggete eri ggwe naye ate ey'Omukatoliki ye ng'akiraba gyekiri. Neyanza wabula katono nnyo mutabani oyogedde ku kya abajulizi ekyo kyadde ky'amagezi nti olw'okuba bwe tuteeka olunaku lw'ennamugongo wabeerawo dayosisi ejja nekulembera entendereza yonna. Kati ku mulundi guno baali bateesetese ng'abeekaseese be bagenda okulembera ate nga Kaseese ekkonge eri wabali kumbi ate Ebola amaze okuvaayo. Kakati kyali kitegeeza nti abaali abalamazi kyabadde kyangu nnyo okusaasaanya Ebola nga tebaali bamaze okulangira nti Ebola waali. Kati kino ekyokujja okucelebratinga ennamugongo baba tebazze kusinza kusabira bafu babaze kusaba bafu baba bazze kwebaza Mukama olw'obulamu bw'abano bye baayitamu kubanga baali baki owejjokolera abakatu obeerayo ennamugongo bakatokimanyi oba tokyabeerayo kati wafuuka kintu kirala fenga tubalabanga babasaba fe tubalabanga babasaba era badduka misinde bagende namugongo basabe ku kaloolirwanga basabe waliwo omulala oyo erinnya litera kyolina okumanya nti ennamugongo wali ewa Kalooli batirawo omujulizi atya mulala omu ewa Matiya Mulumba batirawo ewali wali ku ddembe kati abajulizi abasinga babatira Nakiyanja. Kakati wano we baba bazze bajja bakuba nti eno wewali presenting omujulizi omuki omukatoliki naye ekyokusaba abajulizi oba abatuukirivu ne bwe mbaali wano nange Sonko mbasaba ate osaba oyo gwewabbulwamu Kaloli lwanga akuyambe naye wana Maria Muzeyi musaba kubanga abo be baatuuka neyanziza nnyo neyanze kale amagezi ga president yabaganye simanyi oba kuba simanyi oba agawulidde kubanga bo babasuubira Ssaabasumba yavudde nedda ngamba babafu ngamba babafu baba bayinza okuba nga bali mu busungu nga tuba twesunze bajje batusabe bali balwana olutalo tubitegese bali babayita bawanguzi fe tukyali militant fe tulwana bali balwana era tuwulira abazira ab'endayira abalinayigaabo abaluwangula ffe betutenda abo abalulwana abalumala amaanyi ne balulinnyako abajulizi bannayuganda olutalo balulwana balulinnyako amazima ne bagalaga ensi eno Kabaka Mwanga n'abayigganya abasomya abatte era bo maama ne batemotya bebo ne balulwana bebo kati balwana olwawe lwaggwa nomukyalina okubasaba namwe muwangule katono nnyo tukomawo ne Sheikh Amani Haji ne Chairman Sakade Mulumba tuli kwogera ku bakuperusa akyaganya oteekayo tayito yange okusabira abafu kyeki we tuli mu kutunula olwaleero katudde